Abalonzi abasoba mu bakadde 21,600 abawandiisibwa akakiiko k'ebyokulonda okwetaba mu kulonda okwanko 2026 abalonzi obukadde 11,36 mu 21 be beetabye mu kkuba akalulu k'omulundi guno. Kati okulonda kuno kwagenze mu byafaayo ng'okulonda okutajjumbiddwa abalonzi bw'ogerageranya n'okulonda okuzze kubaawo. Abantu obukadde 10,31 mu 5,229 tebalonze bw'ogerageranya kwabo abataalonda mu kalulu ka 2021 abaali obukadde 7 n'abagwamu. Twogeddeko n'abamu ku bataalonze ne batubuulira ekyabalemesezza. Abalala balabise nga tebaafuna mawulire matuufu gakwata kulonda kyokka nga waliwo n'abo abeesanze nga tebali ku nkalala z'abalonzi wadde nga guno si gwe gwabadde omulundi gwabwe ogusoose okulonda. Natuukawo nga mashini eŋŋamba era njereere. Olw'okuba nti nali manyikiddwa mu kitundu nga ndi kansala, abaaliwo bonna ba agency abakulembeze n'ababaka ba paalamenti abalala bonna nga bantegeera ne bagezaako balwana nnyo okunoonya erinnya lyange mu register naye erinnya ne likola ki ne libula. Lundi guno ekyannemesa akantu akakonge kaabula ne bagamba atalina kakonge tabeerayo. Naye nga bulijjo mbadde nnonda era nga tulondera wali ku stove face. Abalondoola ebyobufuzi naye ensonga y'ebyokwerinda okwenyigira mutereevu mu kalulu tebagibuusizza maaso ng'ekimu ku ebyo ebyalemesezza abantu okulonda. Tetuzze tulaba nga ebitongole ebyokwerinda bikanze nnyo abantu byenyize nnyo mu kulonda okukola emirimu gy'Electoral Commission. Enneeyisa y'akakiiko k'ebyokulonda nayo yandiba nga nsonga emu eyaleetedde omuwendo gw'abalonzi okukendeera mu buli kulonda okuzze kubaawo. Bandibadde bagamba nti akalulu kano bwe kava ku polling station oba kagende ku Gombola kagende ku district bakagattira awo. Bamanye nti presidential candidates bafunye obululu bwe buti ku district. Enneeyisa y'akakiiko k'ebyokulonda ku ssaawa envannyuma ey'okubeera nga bagenda bawanduukulula abantu, ekintu ekyo kyakosa ne kibaako abamu be kyasunguwaza. Kati obusungu obwo abantu babugattagatta ne basigalayo. Kyokka bano balinamu okubuusabuusa oba ddala akakiiko k'ebyokulonda kalina omuwendo gw'abalonzi omutuufu mu ggwanga. Electoral Commission egamba nti tulina abalonzi obukadde 21, obukadde 10,800 ne bulonda. Ne NRM nekugamba nti erina abalonzi obukadde 18, obukadde 7 ne bulonda. Kiyinza otutegeeza nti oba oli awo tetulina statistics ntuufu. Waliwo atatubulira kituufu. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okuvaayo ne katulaga olukalala luno gye luli, abantu bano babawandiisiza ku polling station ziriwa era abantu bano ki ekyababaako. Tuyinza okuba nga tukolera ku kuteebereza. Era bagamba tebalina bukakafu nti abantu be balonda akakiiko k'ebyokulonda ke kabalangirira. Okubeera nti abantu mu bitundu ebimu balonda omuntu oyo n'atalangirirwa ne balaba nga akalulu kaabwe akatakoze makulu. N'abantu be balonze ne batuuka mu yafeesi ne batassaako buweereza bukyusa bulamu bw'abantu. Ebyo ebibiri nabyo bikosa abantu okulonda ne bakwebalama. Mu kweteekerateekera akalulu k'omulundi guno ekibiina ki NRM kyategeeza nga bwe kirina abawagizi obukadde 18 ng'eno ensonga lwaki President Museveni yeewuunyizza obululu obukadde 7 bwe yafunye. 1 million members and 18 million of them are voters. But we are now talking of 8 million who turned up. So the opposition, and many of them who did not turn up are our members. 10 million of them did not turn up. So we must find out why. Okusinziira ku balondoola ebyobufuzi, senga akakiiko k'ebyokulonda n'abo abakwatibwako ku byokulonda tebavaayo kugonjoola nsonga eziviirako abantu okwenyuwa okulonda, omuwendo gw'abalonzi gwakweyongera okukendeera mu kulonda okujja ekiyinza okunnyika enkola ya demokrasiya.